Tutandika njagala kubalangira mutegere ntutwabako wako wadda. Yazadde baby girl in the world, new baby girl in the world. Bamuyita Bujingo. Wow! Yes, wakola tasumula tawonya. Mweyune. Tappinga kumafuta gekana ni gwatazala. Tapping kumafuta gwe babadde bavuma balangira. Tap. Teka kakati meno CTV anyoko ndi waduga crown ya pala. Erere kukananirandi. Luli basoka ne batugamba nti Susan Makula azadde abalongo mwatumbo byali bya bulimba. Tugenda okizuula nti mbu waliwo abaweereza Sakoni Ndiga abali bazadde abalongo bwatyo omukulu Bujingo nasalawo celebrating abalongo Kananirandi naye kati amawulire agaliwo nti omukyala Susan Makula munnange ng'erinnya lye Makula nti Mukama Katonda yamuwadde ezzadde ly'omwana w'obuwala era essaawa yakakati wenjogerera ku Kyakyanca kwe kuli ewa Pastor Bujingo tukyali awo ne zireeta Bebe Kuulo nga yeewera era yeweredde abafumira ku mitimbagano agamba ajja kufafaagana nammwe kubanga nti kyemukola si kituufu era si kirungi yadde begayiridde mulekerawo okuvuma abantu mulekerawo stop abusing people and social media in Uganda is going to be cleaned by force whether you want it or not. Kanchidde mu Uganda social media Uganda egenda kuyonjebwa mu bbanga ttono nnyo eritawera myezi 8 mwagala temukolaki temwagala naye mu bulungi kubayamba so that mukole mu sente ekifo ky'okukolamu emisango ekyo kimaking sense ndowooza it makes sense when the social media becomes a tool to make money rather than a tool to go to jail. Byonna nga bigenda mu maaso no yalina obubaka eri abana NRM bino byonna bizze ku lwa Justin Nammere okuvaayo bonambiro na promising heaven and earth ku mwana muwala Benita tuwulira ono kyagamba abantu ba NRM oba mulinga kintu kisimanyi nawulira batamala emirundi ng'agamba ba NRM balinga embizi n'abaana baye balya nyabo nga tona wakufunira oyo Kadama alina omulimu wakola ali kuvuma just bantu ng'anoonya gundi eyakajoininga NRM tanana jimara myezi 5 soko ofunire batyulide emirimu nze sikyogeza mutima mubi but nina obulumi ku mutima tuwagidde abantu bano naye bapulitenda tebatwagala mwalaba ne 5 billion zeboogera baagala zitikata abo opposition bakasuku n'abalala ffe batulaba ng'ekintu ekitalina mugaso na mmere mutubalemu abantu mutubalemu amagezi ffe tetujja kuyimirira ku media tubavume kuba tubaagala naye mutuwe respect omulimu gwogenda kuwa Benita lwaki togwa bano abaana abali ku ground babloga ba NRM abatalina ne gye basula ng'akwata esimu ekyobugaga kyalina simu mwala tyulida byayogera tyulida yali mu kooti ne bamubuuza omulimu okola mulimu kinagamba mwe businessman okola mulimu ki nti ku TikTok means jobless talina mulimu babloga abali ku ground abayiriddewo NRM omulimu tebalina mirimu oli mukazi muto oli minister mulamba obadde okimanya abaana abo era bamu botambula nabo nga bakaddeyideyi bo bakwata zi kamera bashoni n'abalala naye bw'obuuza shona omulimu gw'alina talina jobless nga tona bafunira oyo omulimu sooka ofunire shona omulimu nga tona bafunira oyo omulimu sooka ofunire jobless biliyoni amaze emyaka 2 ng'awagira NRM omulimu bapulitenda mmwe bantu mwe mwagala tubakolere ki tuyiyeewo omubiri ku lwammwe to defending abajeno ne to defending M7 ne to defending buli kintu kyonna ekijja nga tukozesa platform zaffe oluwano pretending nga bogenda omuwa omulimu okimanyi nti balama tebalina mirimu okimanyi nti batyulida badde akulwanirira esaawa zino yeebaseruzira tosobola nakola kibayita production warrant nga minisita w'eggwanga tyulida beeruzira alinda naku lwa 17 bamugamba okudda mu kooti naye tyulida ina video ezisuka mu 2 ku page nga akulwanirira ebizibu ebikubaddeko masaka Franka nina video ezisuka bameka nga akulwanirira nga tuyimirira naawe oluwano onoonya masanyalaze onoonya kiboogerako ng'omuwala ali eri mbwa Kadama yavudde n'atankuula banne be yali nabo mu kibiina oluwano pretendinga naye temulina kimusobola tuwa mutulimba mutiteekeno abantu ne batulangira nga bwe tuli babbeega mu abatuyimirizaawo naye nga temulina kyemutuwa nyabo nga tona ba pretending nga bogenda omuwa omulimu pulidde ogamba abawalabu bwe batamuwa mulimu ojja muwa omulimu mbadde nkusaba omulimu ogwo guwe Desh guwe Rama guwe Jobless
abakyasinze okuwagira NRM gwe mukwano gwo tu leader ali eruzira gotasola kujjayo oli okogwo oyo bantu mwe lwaki mu pretending munonya zavugiddewa oyo mwala gw'olwanako gwogenda okuba omulimu nga muna Uganda talina mulimu gw'abadde akola NRM yakagiwagirira bangaki tanana kumalayo myezi 5 yakagijoininga juzi mbiti bya campaign natandika okuvuma abantu babadde awagira n'ab'ekibiina kimu lwaki abantu abo tebali kwewerera abaana abalala lwaki beesibye kwoyo omuwala yakyukira banne babadde nabo mu kintu so nyabo nga tona kupretendinga nti ogenda kuwaaba abantu emirimu oyo omuwala omulimu soko wetuulira mukwano gw'abadde akulwanirira soko owelama oba jobless oba ani abaana bona abaludde mwenaremu nga basupportinga lwaki mu pretending abantu mmwe namere mbadde nkwagala n'omutima gwange gwonna mbadde nkuyirawo omubiri n'ebizibu byonna byobadde Masaka but omuntu bwa pretending antama miliyoni ezasatu singa ozikute n'oziwa tu leader ali eruzira abadde akuyirawo omubiri kyandibadde okay singa ozikutte n'oziwa jobless biliyoni ya jobless atalina mulimu nakola washing boba nakola saluni mirimu gyosuubiza Benita lwaki tujuwa bano abaana baagala NRM abali ku ground buruburoga yenna awolereza NRM wake up buruburoga yenna ayogerera NRM wake up please kwebulugunya kwe agamba nti lwaki baba Benita n'okumufunira omulimu nga yakava neno mu NUP okwesoga NRM wabula ono yagambye nti namere nti yakubiye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti yamukubye equalizer nti ebimulema yatavuddeyo okubikola ono mwakanuulira amaaso nga nawe Olive Kimwanyi yavuddeyo n'akuva Museveni goolo 10-0 anti yagambye Benito okuwagira Museveni eddembe lye era bwe yalabamu eddembe n'essuubi kati fe ababuuza bano abaana ba NUP be mwasiba nga bawagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mutembo okumuwagira nga gwe balabamu eddembe n'essuubi lyawe lwaki mwabasiba era ekyabasibya nga kiri buli omu alina okubeera n'eddembe ly'okuwagira gw'ayagala lwaki aba NUP mu basiba so wakubye bao I mean omutemwa azin Museveni wamuteebye goolo 10-0 mwekuba magoolo mmwe mutuleetera obusungu bantu baffe mutuleetera obusungu ne twogera nebikiyitaagisa dda kenganike lujusu lumasabu mukuleetera busungu genda osasule sente z'emwanyi tonatuuka kuwa magezi oli newcomer mu government yanakyemalira so yavudde n'agamba mu Benita alina eddembe lye kati ba Bobi Wine I mean ba Bobi Yanga Bobi Giant Honorable Mwanga Kivumbi King Zale abaana ba Eddie Mutwe be mwasiba abamu tebamanyiddwako ne gye bali be mwatta okutemula obutemuzi nga bawagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu teryali eddembe lyawe nnyabo so wavuddeyo n'okanula amaaso nga nawe Olive Kimwanyi n'omunatusiba temujja tumalayo po n'agamba n'ogamba mbu agenda kuwayo Benito omutwalo gwa $. Iye ate ng'ez'emwanyi twalabye nga zimwereeza iye nga zimwereeza emisuwaawo sokosasula emwanyi agambye nti Benito oba opulaninga kudda Kampala nga weesigulira ku pulaani za NRM obaze kafu agambye amagezi amuwagaabwa Sister Benita sikuyinaako bujja naye ekituufu kiri nti oba olina pulaani za kudda Kampala nga weesigulidde ku baana abakusuubiza abagamba nti baguze tiketi ngenda kuwayo obukadde 5 omutwalo gwa $, guzze totawaana kudda Kampala sigala kalimo oba bagobe ku mulimu noonya omulimu omulala okole ku gulawundi birala mukko naawe bimanyi bakwagala nnyo ng'olina omulimu gw'oliko kasita otuuka e Kampala gwaba abeeguya bino ebigambo bigamba omuntu ali genuine mu NRM omutuufu ate nga talina kifo ye Bebekulu wayogera atuukiriza naye abasigadde balabise amaasaana bino byegamba
wano ng'oli eno bweru okusudira kubaawo nnyo ngenda kukuwa kino ngenda kukutwala wano ogenda ku miitinga gundi kasita otuuka ku gulawundi nati message otandika okweza message ku WhatsApp nga bakuteeka ku blue tick otandika okuba essimu nga bagamba tuli muzi office naye ng'obadde okyali bweru bebabeera bakukubira obadde okyali bweru bebabeera bakukubira naye otuuka ku gulawundi obwa bize bubakwata olwo babeera baagala kufula influencer tuyisizeewo kano ne buno obudde ng'olina omulimu gwo oba ne rights zonna bw'oba weefuga ne bw'otuuka e Kampala bw'oba abeeguya tukola nsobi. Don't do any mistake. Webabeera bagobye ku mulimu tunoonye omulimu ezo sente ze bakusuubiza bazikuwe ozinoonyemu omulimu. Bahrain webeeganye tufune visa ojje Dubai obe mu nsi endala onoonye omulimu okole ku gulawundi biralamuko gambe mu Uganda omuntu gwokola ne programu n'ateekyusa nga otuuka ku gulawundi musigala mukwatagana nga buli kimu kitambula nga wekiri ye bebe kulu abasigadde bonna bayuza nali babeera bagenda kukuza ku content wa mitwalo 10 ku 5 jantugende wano nenga nyongero bajjukiza mwena temwerabira mwana munezi Nathan Kirimanyi agenda kubeera ku Imperial Royal Hotel mu 7 day concert tugende tunyumirwe fenna yavuddeyo n'agamba nti awanise yakusinze aba yakusinze olina okukkiriza oti gundi ansinze nti naye mazima wano wetuli nti King Saha ye w'amaanyi. King Saha watuyiseeko goge mazima olina okkiriza ne weebuulirira noga nti Junior ne bwe naamulwanisa right now amaanyi agansinga ekyo kyekirema abantu. King Saha tukulekedde Katonda nga webazze enkuba neetatonya kale enkuba yanditonye enkuba neegaana n'okutonya ku show ya King Saha egyo gyonna mikisa gomanye abantu abasigala ebweru gwe natunuulira abantu abasigala ebweru bebagaana oyingira ku show ya King Saha nga wowawawa n'omuyimbi ajjuza lugogo abasigala ebweru bajjuza lugogo kati oyo aba akyali muyimbi era gavumenti tutulaika tufunye Bobi Wine owookubiri. Yes obubonero bwange bwonna bundaga amaanyi ga Bobi Wine King Saha yagambadde tumupulanningire nga bukyali ne Bobi Wine bw'atyo bwe yatandika okuyitaawo nga tukyazalawa abanegwa tuzalawazalawa nnyo ne Bobi Wine bw'atyo bwe yatandika akubye bikonsati bikyalenga nga tuli awo n'asooka atufuukira ekizibu wano. King Saha naye atandise kwakati kyo kiri approved. King Saha abantu abayina gwawakanya byenjogera naawe genda ekkololo ogijjuze naawe genda boluza byangu naawe genda ekkololo olabe. Bobi Wine bw'atyo bwe yatandika n'akuba bikyalenga awo enkomerero ng'alangiridde bwa pulezidenti. Gobanye nti kati King Saha n'amala alangirira nti ayagala bwe MP era bwe MP mu palamenti bonna empale zibakankana. King Saha n'amala alangirira today nti ayagala bwa memba bwa palamenti talina gwatajjaayo talina gwatasobola kusiga okulula. In fact kati King Saha status gyatuuseeko
ngisa status jatuuseko ngisa status jatuuseko ngisa level jaliko majekati gegaino kwanti omwana momo kakanya. We must find a way as government okrati kingisa tumwanguyira tetwagala Bobi Wine wakubiri kwa yalaze nti amanya agayina. Batuvuddeko tugendeko ku nsonga za Alex Mukulu eyavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga kigambibwa nti abadde atawaanyizibwa ekiwumba nakye bagamba nti yandibanga yaweebwa obuti. Video z'essanyu zimmenya naye n'ez'ennaku ennyingi ate nazo nkambwemu. Pulezidenti waffe gye buvuddeko nnaku bbiri yakola statement n'agamba tetulinda kusanyuka nga tuggyeko Museveni. Ngayogera ku show ya King Saha. Wewabaawo chance yonna esanyuka mu lutabaalo luno lwe tulimu olw'okujja ku Museveni tugikozese tusanyuke kuba tetumanyi byankya ku kino kigavumenti kye tulwanyisa. Nze kyentwalidde eddakiika 3 ng'amawulire ngalaba naye nga sisobola kukkiriza nti omusajja afudde. Ekisooka nze mbadde simanyi nti mulwadde nti alina mu ddwaliro mwezi mulamba. Baani abaamutwala mu ddwaliro abaamukweka ensi? Abantu abafa mweyenfa ng'ensi temanyi nti n'obulwadde balwadde. Kigavumenti kino kibabeeramu n'omukono. Abantu balwala ne babatwala eyo mu birwaliro ne babakweka kamera mawulire nga tewali bibagwako bugwi nga kibwatukira. Amawulire gabadde kuno nga gatambula aga Museveni aga international gali kuno gakyamukuba nga n'abanoonyi b'obubudamu ye mwennyini yabasenze n'abagamba badde ewaabwe olw'okuba ssente abasajja baazimusalako. Okitegeera wabaddewo wano amawulire agatambula ng'abantu baweze 200 abaakawa ku Museveni obujulizi ye ne mutabani we mu kutta abantu ne mu kutulugunya abantu n'okukola buli kimu. Ag'abanoonyi b'obubudamu baagobye badde ewaabwe mbwe ewaabwe tekyali ntalo ye takyalina buyambi gonna gabaddewo wano nga gatambula. Ensi zino zi Japan simanyi zi China zibadde nazo zimaze osifulumya ebiwandiiko byazo nga zirabula bannansi baabyo baazo obutaddamu kuyingira ggwanga lya Uganda n'abalinayo bizinensi bazizingeko badde ewaabwe. Genda yat your own risk nga bo n'ensonga ze bawadde za kutulugunya abantu na kutta abantu na butawa ddembe ly'abuntu kitiibwa. Ako gonna amawulire gabaddewo wano nga gatambula nze nabagamba Museveni okubawugula bajja ku kintu ekirala ekimukuba okubatunuza ewala wakiri atto ekyalo kiramba ne mutulula ku kyalo ekyo. Alex Mukulu kale waba abadde mulwadde omwezi mulamba lwaki era afudde kati kale nze bitosobola biŋŋamba mbu afudde bibye ye lwaki mwali mwamukweka ensi. Be basajja abakulu be tubadde tukyasigaza wano. Be basajja abakulu abaagaana ebyekisiru bya Museveni ne bayimirira ku mazima. Ne batabigaana bugaanyi nti bali mu bitanda wansi wabula ne bayimirira ne balaga generation omugigi oguddako ne bagulaga ekituufu. Abalaze generation kyeki kyetegeeza okugaana ekibi n'okkiririza ekirungi. Nze wallahi nsabira abasajja ono omusajja Alex Mukulu n'ono Matovu mbadde mbasabira at least balabeko ku Uganda nga Kyagulanyi yafuga. Katonda lwaki tokkiriza at least ono omusajja yandirabyeko ku Uganda ne bwe yandigirabyeko wiiki 2 oba 3 nga Kyagulanyi yafuga. Wallahi nze nandibadde mu mativu. Mwenda mumanyi sawundi z'omusajja ezibadde zitambulira kuno ku TikTok. Kino kinnamawulire kyagenda ne kimugamba mbu weebaze mwami Museveni yakoze ekyamakulu n'agendako mu industry yamwe y'emusic nayo najjayo ku bantu ku bannabitone n'abawa ku bifo bwa minisita obwa biki. Omusajja n'amugamba bano babukyamaanyi bano bakusaasira bafuulufiga b'ogamba. Mbwe ate teyabajja mu industry music si bannabitone weebaze ku Museveni. Awo kwe kumugamba nnyo obutwa bw'emmese n'enfa. Eyo sawundi etambudde kuno emyaka okuva lwe yagikola. Okitegeera baamubuuza juzi wali n'abagamba nze ne CDF simumanyi nga kituufu tamumanyi. Okitegeera ba CDF abali mu nsi ezitegeera bakola muhoozi byakola. Yali mutuufu omusajja okubagamba nti tamumanyi. Okitegeera abasajja babadde basomesa. Aya statement Kyagulanyi yagikola president wange. Okitegeera n'agamba Museveni baba bakulaga Abaganda tebasobola kuleeta Dani Muliika baleeta basajja mivule. Ono kyeyagezangako mutegeeza
nti mu industry ya music tebasobola kujjayo basajja nga ba Alex Mukulu, tebasobola kujjayo basajja bategeera ba Silver Kyagulanyi, tebasobola bajjayo bifulu figa byani ebyo bibayita bina bitone nti nabyo tubiwadde ebifu. Sisimanyina kyakola nze video nemino kunne webale kubanga wekomide ku NCK TV tewerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva amawulire tujja kubanga tugakwera tujja kubanga tugakutuusaako na wole wona wosinzidde sigala naffe tova.